kyanga wekyengera omukulu oyo asobodde okuba ate nga avuddeyo okuba ate nga ayaniriza munywanyi we Vincent Segawa. Bw'oba otegedde kadongo kamu ng'obaddeko mu kisawe kya kadongo kamu ng'okimazeemu ebbanga erisobodde okuba ate nga litambula. Vincent Segawa ne Walukagga babadde beetwalaganya oba kye bayita beef, babadde balina empalana naye nga yakwekuba ndongo. Era bajjukira emyaka egyo egyayitako nga bwe nakutegeezaako omukulu Vincent Segawa yavaayo ng'akolima ng'agamba nti omukulu Walukagga agenda ku radio oba TV okuba ate nga bajjayo ennyimba ze. Byonna byasobola okuba ate nga byaliwo obudde obwo. Kati embeera nga yasobodde okuba ate ng'etambula Vincent Segawa amawulire gonna mubadde mugawulira. Vincent Segawa baali bamukwata. Kati omukulu Walukagga mumukulisa yategeezezza Vincent Segawa nze mumanyi nnyo wano ayinza okuba yeewambye nga waliwo yamubalira ddiiro. Yabiganye omukulu Walukagga agambye nti ono Vincent Segawa mpangadde naye bw'oba otunuddeko mu byafaayo bye nga bulijjo bwe mbikutegeeza ne bwasobodde okuba ate nga abirambika. Vincent Segawa amawulire gonna gajjiddeko tewali kyayinza kakasa gwanga nti waliwo eyali yamukwata wabula nti aleeta ebipapula ebiyinza okulaga nti mukulu Walukagga oyinza okwekanga ng'aleese n'akayimba mwabagamba nti omukulu yali yakwatiddwa wono Walukagga ate bonna baali bayimba bonna nga beetwalaganya. Kati Walukagga yafuga kadongo kamu, Segawa yava, Walukagga yatwalaganya. Walukagga wuno mbanja kumanya gye baali bamusibidde era bamusibira ki. Omanyi Segawa ensi ebbanga lyonna lyonna ffe nga tuli mu kuyimba obulamu bwe obwendo nga bumazeeko azannya mizannyo abamu stunt si zokka. Kati ayinza n'okuba kino era nga yakikoze olunaku lwe baamubika social media yolera nti afudde biri ate n'avaayo najja tetwalabyeko kuva mu magye tamanyiddwa waja adasibiddwa bamuvunaana ki aleete ku kipapula kwe bamuteeredde kwe bamuweredde agitulage bwati tuliko n'omusango gwe babadde bamuvunaana tabireeta nyo Segawa ffe nze mumanyi kyaliyo wange era tewekanga ng'akomyewo yagaye mbu yava mu kuyimba talidda swaitaani ng'ate akuŋŋaanya luyimba atadde. Aya basi ate gg'onaaganirawa nawe onampa endowooza ye Walukagga bw'ategeezeza bwe baali bayimba ababiri wabula Walukagga omukulu bamwita Vincent Segawa Lukumani ffe mu kuyimba tumanyi Vincent Segawa. Vincent Segawa wuno ng'agamba nti byonna byali mu pulaani omutonzi yabiri mu pulaani ebyo abagamba nti kaali kabadi abula Segawa si yayagala amawulire wulira ndi mulamu era yakikoze ekyokubika simuvunaana wabula olw'okugera kwa Allah ekyo nakyo kyalimu oba oliawo nga kijja kujja mu nsonga yene mu kkubo lino ery'okunoonya obukkiriza ng'era bwe najja okusoma ate nensangamu n'ekyokunkwata nemba nga nnoonyerezebwako ng'omuzi w'emisango kyali mu kkubo nga nze sikola ki nga simanyi n'ekyokubanga mbadde mpambiddwa ntwaliddwa ndi eyo mbuziddwawo nekibaamu abantu okukyogerako abalala ne bagamba nti yafudde abalala ne bagamba nti oba yeewambye abalala ne bagamba nti gwamusinga okugenda okunonoza obusiraamu agamba nti era byalimu kuba eryo nga Allah yabiteekateeka nga biri baamu. Aya basi Walukagga akyawakana ye agambye nti aleete bondi oba baamukutte basegirinya mwawulira ensonga zonna ezabakwasizza ne babatwala ne mu kooti. Vincent Segawa waba agamba nti kituufu nti baali bamuwambye nga bamutaddeko emisango gy'obutujju atulage bondi atubulire kukomerayo gye bamukutte ennaku bbiri nga bakumubika ate n'akomawo. Walukagga yayogera meeya kwogera ku lukumaani wange maani wange kulikayo mu kukomera muganda wange bw'abaate nga teyeewamba aleete poliisi bondi bweti kuba tebasobola kukuta unconditionally balina okukuta nga waliwo obukwakulizo kati wabanga yali ku musango nga gwagamba ndi bamuvunaana simanya byabuyeekera biki bwe bityo ogwo omusango si gwe mwangu basajjirinya olaba babatadde n'alandi be bakutte ebituufu tebaliyo kooti tebajja Segawa yazze mu kooti yaawa ne bamuteerawa. Aya basi bw'owulira enjogera ya Walukagga oyinza okugamba oba mutuufu kuba bonna bawangadde mu kisawe ky'akadongo kamu nga beetwalaganya ate ng'omukulu ono ajidde nnyo mu mbeera y'amawulire gonna mbulungi n'embubi gonna gasinze okuba ate ng'akola. 2018 wamulabako ku TV ng'agamba anoonya mukyala n'ayita abakyala yasunsula abakyala 100 n'asigazaawo 5. Gwe bw'owulira emboozi eno Walukagga era omukulu gwe bayita Vincent Segawa agambye nti music we yenna ku YouTube taliiko wadde n'akamu wuno akyayogera
Vincent ne music bwe nagamba nti bwenti ne bwenti bannange mmaze okuyimba music musiimudde ne ku YouTube yange ku YouTube channel yange taliiko era nammwe ne mulaba nti taliiko era bw'oba onoonya music wange tosobola mufuna ku channel ya Lukman Sega ng'owandisa erinnya lyange mu butuufu bwalyo nti LUQ n'oyongerako man Lukman dakuba abamu bawandiika kirala ne balwawo okubundaba ne balaba abalala naye nga bw'owandika LUQ nakagamba ne man Lukman Sega wajja kulaba nga tekuli music wabula nga kuliko bigambo byenjogera ebyobusiramu ye mukulu oyo Vincent Segawa ye bwagambye wano ndabuuza agambye nti abayimbi abaali mikwano gye nga bawalukagga abayimbi bonna abagambye bwati abatandikiddemu balumba ne bwe giba mikwano eyali mukwano gwange nga siri musiraamu nga bwampulya nga ndi musiraamu anvuma sisobola kumukaluubirira ontegedde eyali mukwano gwange nga ndi bweru wa busiraamu bwemba bwe nasiramuka nga obusiraamu abunvumira nga nvuma lwa busiraamu sisobola kumwekakako mba namutadda kubanga yali mukwano gwange mukiri kati nadda mu kino era eyali anjagala mukiri anjagale ne mu kino oba ontegedde omuwulidde ye Visa asobodde okuba ate nga atabukidde ajaluna ne Swahaba kasumba abategeeza nti bibaliko balimba sijja kugamba muyimbi omuntu gundi wabula nja kusigala njogera nti music saamuleka ku lw'okubeera nti oba nti nali nkooye oba yali antamye nali nejendaga mu music nga wandaga nti waliyo ebirungi otegedde mu mbeera yange eri naye oluvannyuma lw'okutegeera ekyengera ky'obusiraamu nga mmaze okukifuna nategeera gyendaga ngenderere enfe ntyo kubanga okufa Allah yamanyi olunaku lw'omuntu ddi lwalifa naye ffe tetumanyi nga tukyagenda mu maaso omukulu Vincent Segawa wano ng'akyayogera ku nsonga ze asobodde okuba ate ng'ategeezezza abayimbi nga bw'obawulidde nga bwasobodde okuba ate nga abategeeza omukulu gwe bayita Swahaba kasumba nsobodde okuba ate nga mufunyeeko atubuulire agambye mbu Swahaba kasumba omukulu Vincent Segawa si yasoose Swahaba kasumba wuuno ng'amuddamu omukulu ekikulu kya byonna kulongoosa lunaku lwo kati ye bw'aba alaba nga alina kulongoosa zaffe nga ye tanneerongoosa yakasiba ebisibo bibiri tamanyi oba bikyamu oba bituufu kaakati omuntu kwetunulamu ye nga ye bw'aba alaba nga ffe tulina omuyingiza ejjana atulumbe nga bw'ayagala naye nze muwa amagezi obusiraamu tebukuggyako oba ngambe nti tebukuggyako kutegeera obusiraamu tebukuggyako kusigala ng'olina okunoonya omulimu osaba Allah n'akuluŋŋamya okitegeera sobola kusomesa abasiraamu nga basuze enjala okujjako nga ye Katonda amusobozeseza n'afuna omulimu omulala gwakola ye aveeyo agutulage so si ate kuvumirira guno gwe tulina nze musabira Allah ow'ekisa waali mugira mu bulamu ng'akyali musiraamu si yasoose era musabira ekyo Allah amujjulule ng'akyali musiraamu kuba ayinza okutulaga nti musiraamu nnyo janga azze kweggama nkuba era bw'ekya n'avaamu awulidde Swahaba kasumba naye agambye nti omukulu ono ayinza okuba naye azze kweggama nkuba ng'alina by'ayagala okuyisawo mu mbeera eyo amutegeezezza afune omulimu kati Vincent Segawa bw'agamba nti YouTube kwabadde ayimba kuba ssente abadde azijja mu music akadde kano avumirira bo abayimba akadde kano wabula Vincent Segawa yategeezezza akasente ak'okulya yatandika kulunda ebyennyimba yabivaako wuno bw'abagambye kubanga Swahaba kasumba agambye kati omukulu oyo akola mulimu ki kuba ffe guli okuyimba gwe mulimo gwaffe gwavumirira nti yampa amagezi era kaakano ndi muyiiya mu kulunda era nga nnunda enkoko n'ate n'ensolo ng'embuzi wendi kubanga ebisolo ebyo byanguwa okukula n'ebinyonyi byanguwa okukula ennaku zino waliwo basomesa gavumenti yataddemu nnyo abantu okubasomesa engeri gye balundamu kale nange nze omu ku abo nakyusaamu kubanga oteekeddwa okulondoola bw'oba ogenze mu bukkiriza nga Allah akusasidde abukuwadde londoola n'emirimu okole egyo ojja kkiriza aya basi Vincent Segawa yafuna emyoga agambye nti alunda nkoko ndowooza omuwulidde omukulu Swahaba kasumba wuuno akyatwalaganya era asobodde okuba ate ng'awa obubaka omukulu ono avumirira banne abayimbi omuli bajaluuna aba Swahaba kasumba n'abategeeza nti Swahaba kasumba ategeezezza kuno ffe kwe tujja ekyokulya era twekuumidde mu bulongoofu wabula omukulu ono bw'aba ate yakajjabuzi
Swahaba kasumba wa kigangazi naye ekikulu entwala gy'atwalamu ensonga erabika tennatuuka ku kutegeera kwe atwala byabamanyi ate nga ye tannafuka mumanyi osanga omumanyi alina supermarket ye alina essomero lye nakeedi omumanyi gweweesibako gugolooza mugenda kutegeera kyekimu alina ettaka erijjako akatale kalamba gweokyanoonya wakupangisa ofune woosula kola ne twenenya bwenenya nga sinnazuula mulimu mulala lwaki ozijja kundongolooza nabbi yalina abatontomi be nabbi yalina abatontomi kati Segawa yalowooza muffe abayimba tuli basiru talowoozangako nti tetwali kenge najja na 10 nga tukkirira wali ku muzikiti gw'okusaala ku ntaka nga buzi tulina gifunira ku muzikiti kubanga nga bwogenda okuva najja nakumbi awo twabera okwakulira ku siteera okutuuka ku ntake wali wansi omuzikiti wegwoli singa wuzi ozifunira ewaka otuuka eweddeko kubanga tetwalinanga na sapatu zitambula kutuuka ku muzikiti. Aya basi Segawa Swahaba kasumba akutegeezezza sigosoose muganda wange sala puleesa bwamutegeezezza era Swahaba kasumba wuuno akyamutwalaganya mugambye ayinza okuba alina kaddiiro oba kakati olwaleero wantegeredde nti oyo Swahaba kasumba atandise okulowooza nti agenda kumbuulira ekyokukola abuwa wange yazankuma nze atamanyi ssabo yali andabyekuwa mu mafiina kakati ye yegendereze kubanga akyalina ebyokwenenya bingi bamulabako awo mabega bamulabako nga ali mu lujjudde obutakkirizibwa basiraamu yeesowoddeyo ali mu bantu anoonya mubeezi ne bafuna ebizibu ne bakyalabe ebyo byonna alina byenenyeza asooka akole ku nsonga ze zaffe azireke akyalina ebyokweyogerako eri Allah we bingi ebyaffe abireke ffe tulina ebyaffe Katonda akyakutonzera akwazika obulamu mu nsi eno aba alina ensonga laki akyakuleseemu tebalowooza nti bo abaleseemu olw'okuba balongoofu. Aya basi ategedde Vincent Segawa tumubuuzizza ku mpala naye n'omukulu Walukagga yakomawo akadde kano ekyaliwo oba wabula Segawa yagambye bw'ati wulira ntagala nze bigambo byange ebyokunoonya okumanya mbigattemu ate abayimbi kuba abayimbi mikwano gyange ate kati mukwano gwange nnyo lwaki ne bwe tuba tetwogera naye nze nteekeddwa okukuuma omukwano ogwo kuba luliba olwo ne mugamba nti mukwano nze ne mukwano gwabwe era sibalinaako lutalo wabula luliba olwo sisobola kwogera gye bali kigambo kyonna ki nze era ngamba nti oluusi luliba olwo nabo ne basiramuka. Aya basi omukulu Matyansi Walukagga meya w'ekyengera ategeezezza omukulu Vincent Segawa ajja kufuna ekizibu abantu bagambe nti alimba kuba bino stunt byabaddemu buli kadde olira problemu gyagenda okusanga era kyayolekedde kubanga gyokoma okulimba ennyo gyovaayo ne bw'oba oyogera kituufu bagamba waffe e Masaka waliwo omusajja kawooya nga talimba asula ntebe nga ye bulikaze obulamu bweyamala mu kulimba naye lumu agenda afiirwa mukyala we n'abika ebituke yekka kakati n'olwekyo ne Segawa oyo ajja kwogera lumu ekintu ekituufu ng'afunye ekizibu ekituufu era abantu bagende nti ali mu stand time round sigamba tera yadde mu stand naye nze okakasa nti nno yafuna ebizibu ebyo yawambibwa aleete bamuteeredde ku kipapula poliisi gy'aba aleete ekipapula akitulage Walukagga bw'agamba era Walukagga ayongera n'ategeeza nti wayinza okubaawo eyamubalira ddiiro wabula yegendereza eddiiro zonna zayingira bano baali banywanyi nnyo tosaayo kikyo muno mu kuyimba baali beetwalaganya era bw'oba owulidde ka Segawa ne Walukagga Segawa kayimba bamubalira nnyo bintu ebidiirudiiru abyegendere kakkane kati nga bwali lukumaani ate ekyakinywerereko ate tadda ene waffe tadda mbukatuliki kubanga neddiini gyagenzeemu nayo ddiini ate taswaza abasiraamu n'abazanyira ku bwongo eddiini tebagizanyirako abeerera awo ddala lukumaani waffe tavaamu ate n'afuuka ate omulokole n'ava mulokole ate n'afuuka omusamize abeerera awo asome eddiini. Ye Walukagga Vincent Segawa yoyo nno ye mukulu Vincent Segawa lukumaani akadde kano tawa bujulizi mu kooti omuntu akyusizza eddiini. Aya basi byebyo.